kale mbalamusizaako mwebale nnyo kwanga mutugoberera nsuubira muli bulungi obulamu buli butya amanya gange nze Waswa Emmanuel mujebaleko gye mukwasaganya. Biv Organic Access Building Rubaga Road aina branches ezenjalo mu bitundu byenjawulo Lugazo omusangayo Mbalo omusangayo Luwero gyali Mitiyana gyali nenga main office eri awo ku Access Building enamba y'essimu 0752 24 ajja kuba akujjanjaba ensonga zibe nga zitambula nga oba ozeetaze. Munange lero tukomyoko n'emboozi zaffe ez'olususu kana kaseera kaba kabyabulamuko katono. Tukomyoko n'ensonga z'olususu tugenda ku discussinga briefly ku nsonga lwaki abantu beeyongedde nnyo okwagala okweyerusa ebirungi ebiri mu kweyerusa n'obulabe obukirimu. Of course okweyerusa kulimu ebirungi byako then kulimu n'obulabe niyo ensonga lwaki abantu baagadde nnyo okugenda mu maaso n'okuba nga beeyerusa ensonga tugenda kwa tuzinyumyamuko tusobola okuba nga tuzikwasaganya ensonga za byabulamu twala obudde bonze yogera naawe nkulidde mu bintu bya nsusu. I've been working with skin experts okuva nga nkyali muto nga tutunze bizigo muganda wange nze nkulidde business ya bizigo so kyekugamba nkitegeera n'olwekyo omuntu omu yakimbuziza still nenga kanje tubinyonnyoleganemuko kubanga omulembe guno okwerusa kweyongedde nnyo. Okwerusa tekwakatandika kati okwerusa kwatandika dda nga bw'okiwulira kuludde mu system nakwo kugenda kukyuka bukyusi gye twatandikira ng'okwerusa abantu bakozesa bizigo naddala ebyavanga e Congo n'ebyavanga mu Abidjan giyita Ivory Coast naye ate omulembe guno bagenda bakyukamu abantu beerusa nga bakozesa ebizigo bakozesa empiso bakozesa amakerenda ne natural remedies yembeera kati mwe tuli ey'okwerusa. Okwerusa kulungi one kukuwa endabika ennungi abantu abeeru balabika bulungiko ne bankubadde si bonna naye endabika ekyukamu. Okwerusa one kuleeta endabika ennungi kyekisooka kya byonna so that's why abantu beerusa. Ekyokubiri omanyi kale yamangu obulijjo olabako nga wakalaba omuntu okujja ngo mazoge n'amaaso ng'omugoberera lewetegereza ebizo bikulu so okusinga biseera ebisinga abantu abeerusa baagala kuteekawo endabika ennungi ku sayidi yaabwe so era okwerusa kubeerawo ku nzikiriza zaabo teri yeerusa lwakuba talina obuzibu. Abantu abeerusa olw'ebirwadde babeera batini for example abantu abaagala okweggyako embalabe nezi black spots ku nsusu zaabwe ebiseera ebisinga kizibu okweggyako embalabe nga tokozesa bizigo byerusaamuko tekitera kubeera common. Ebizigo byonna ebijjako ebizembalabe ogenda okumaliza nga bikwerusizaamuko sandyagadde bimensioninga wano naye nga ffe tuba tubimanyi ebizigo ebiseera ebisinga ne sabuni gwe mukozesa so kati ze zimu ku nsonga ezo. Kati ekyo mukitegedde abantu betandide nnyo okwerusa one olw'omulembe nti omulembe gwali gubaddewoko nga okwerusa kwe kutunda era buli omu n'amaliriza nga yeerusizza ensi yonna ne yeerusa okuggyako abatono abakisigalamu abali bamanyi obulabe bukirimu but season yatukako nga buli muntu alina okwerusa kyali kibaddewoko wano kati sobola okwerusa eba season ejja buzi n'egenda n'ekomawo n'ekyaka n'egenda wali tubaddeko emabegako awo ng'ate abaali beyerusa buli omu alwana kuddayo mu nnomokala ye era bangi ebizigo ebyerusa bagenda babivaako naye obulabe obuli mu kwerusa bwe businga obungi nga bw'okiwulira. Obulabe obuli mu kwerusa bugenda direct n'omubiri gwo buli weerusa oba tokosa mubiri gwa neighbor oba okosa gugwo eyeerusizza era nga bangi bakifuniriddemu obulwadde n'okukyankalanyizibwa ddala mu bulamu bwabwe. Ekisooka omubiri gwaffe bagukola ngwina essu za mirundi ebiri gwe muyita demis and epidemis. Epidemis ke kaswa kasooka kungulu ku mubiri gw'omuntu kano aka black nga bulamu lwange n'omuntu omulala alina omweru omuntu omweru ng'oli nakyo oba ne kye bayita epidemis skin ekaluba ey'okungulu
then Demis ke kasikini akaddako munda kati bw'olwerusa ebizigo by'okozesa ebibamu hydroquinone n'ebirungo ebirala bijjawo sikini eney'okungulu tebakulima nti okwerusa obeera tekiniki eriwaawo kubanga kukwata luwawu nolanga okuuta esepiti omanyi abatera okukuuta esepiti oba okuutisa esepiti ng'okuutisa oluwawu oba asitiriwaya obeera esepiti okalabulankala era okyegendereza esepiti obanga agiwagala bw'ogikuutisa sitiriwaya kati kyoba oliko nti oba ojjawo kali akasuuka esepiti akatini n'osigaza ekyomunda kati naffe bwe tubeera bwe wekuutisa ebizigo bino ojjawo sikini yo ennamu Katonda gye yakuwa n'osigaza kali akasusu akato wala obaddeko akatini kakolobola n'ovaako olususu bwe kibeera but tekigenda lunaku lumu kigenda mpola era bw'otunuulira abantu beerusa ensusu zaabwe aba tasigaza lususu lwakungulu oba asigaza lususu lwa munda bizibu ki ebikulemu ekisooka kya byonna blood pressure y'erinnya buli weesiga ennyo ebizigo neyeeruka nnyo n'ovaako olususu lw'okungulu kubanga olususu luno Katonda yalukola nga lwe lulwanyisa ebyo ebibi ebyandibadde bikosa obulamu bwo. For example, omusana omungi olususu luno lulina pigments ezigulwanyisa okubanga ne bwemirira omusana tokosebwa. Kati omuntu yenna eyeerusizza n'oyiggyako akasuka okungulu toyinza kwemirira musana ojja okigenderere abantu abeyeerusa tayiza kwemirira musana n'atebikkako bw'ati waggulu oba n'atafunya face era ogenda okubala nga bayimirira musana bw'ati gumuyingira nnyo kubanga protective layer ku lususu eba yavaako n'oba nga buli ogujja gukuba direct kala akasuwa kato n'oba nga okosebwa era abantu abeyeerusa balumizibwa nnyo mu musana era bayisibwa bubi okowa mangu ofuna kye bayita fatigue buli weerusa kubanga cells zo ziba zigwerera. You become sensitive to anything. Bwe tugamba light sensitivity, one, abantu abeerusa badde basobola kutula bulungi mu kitangaala etala olukubamu direct paka mu liiso ola strong ola acids ezo ne creams